wetudda mu bulamu bwa bulijjo si buzibu kuba bammanja ebbanja si buzibu wabula engeri gye tubadde mu injale nga tosobola kusasula nti nafuna ssente nali ngenda kukola ttaamu egenda concert ozijjukira nali nzitegese nga ngenda kukola kyotera semba bulemu n'ennaku zaali 7 kati ne oyo kayinga bamuyita kayinga Musa nkolaganye naye ebbanga nga nzija nategekako sho ne mugwo mukaaga eno mugundi mukochi nga yampadde ssente era nenzimuddiza kitegeera naye kati ku luno yampa ssente nga nze manyi ennaku 7 ajja kujjanga ku miryango muwe tikiti akole ki ajjewo ssente ze kati wemba nkyali awo nenfunamu abankubire Kampala bamuvuka bamuyita Faruku mulala Umaru mikwano gyange bagamba fe tuli eno mu NRM naye ebintu byoyimba si bye bituufu kuba togenda bifunamu kitegeera waliwo abasajja abakwetaaga baagala kumiti nga balabe ki kyokola ki kyogamba ate nze ndi muyimbi gwe bwongandi ngenda yimba ku mbaga yo nzije oba ku lumbe nzija musajja nantwala nenjogera naye nansomera omuzannyo nga nze simanyi nti birimu n'okugenda mu treko kitegeedde kati bwe yansomera nangamba ngenda kutwalako ewafanda afanda ayamba abayimbi bangi afande Kayanja jeno nangamba naye ayamba abayimbi bangi naye ate lwaki gwobeera toyina ssente ate byoyimba bya makulu osobola oyimba ebintu ebigasa eggwanga nantwaliwa Jeno Kayanja nemusinkana netwogeramu kati Jeno nawulira ebigambo byange si bibi nangamba naye muyimba nnyo ebitukolokota ne mugaya Jeno nze siyimba byebakolokota nyimba bituluma ng'abaki ng'Abannayuganda kati we namunnyonnyolamu nangamba kati ngenda kuba nkuyamba obere muyimbi wange naye njagala otambuleko ne president mu treke nankwasa lagadi nengenda ne lagadi mu treke kati nze kyesamanya nti buli agenda mu NRM abange eyabyendeku abantu bakukyawa bubi nnyo kitegeera kati we nagenda mu treke natambula netukomawo kati jjukira omukyalo omu yanyanjula wa president mu treke nemubuuzaako kati we namubuuzaako buli ekifaananyi ekyayita nga Hassan akutte president mu ngalo bo abantu balowooza nti sente oba oziyoledde awo okuva olwo abantu bamanyi ndi mugagga binojjo naye nga nsaafuna na 10 otegedde kati we nakomawo nayina shoze nayina okukola zaali zikyuse ezo za concert nga tosobola kukola ttaamu egenda concert nga ate wakwogera n'omusajja kitegedde nga kaŋŋumemu ne biyitawo ebbanga nentegeka Christmas ekinoni Sembabule Mateete Sembabule ekyannemesa nga bagamba muguli wa people power byoyimba tetujja bikkiriza wano nga sikayana na poliisi kali ekinoni nenkola tewajja wadde omulema muguli wa NRM bukoma gune Mateete oyusho nengisazaamu nenga kanfiirwe ezo sente ze nali ntaddemu ne bifa byali nali wakola mu gwa 11 ate gwe twagendera mu trek nembikyusa nenkola December shezo nezinsala lwa kuveeri nga abantu buli omu agamba nakukyayi n'atamanyi woosula n'atayingirangako mu bivulu byagamba nakoze eki nakukyayi kati kyenvanziramu bwebbanga bwe lize liyitawo nenziramu we nali nfulumiza oluyimba lwayita muzeeyi wummula wano mu covid wajidde lwali lwakafuluma wiiki emu nga njagala kugezaako kulaga abantu nti nze bannaye gwe muvunana ssente zikola ki kuba nze sisobola kugenda mu katale nga bwe ŋŋamba abantu nti siryanga ku ssente nalina ku luyimba lwali lwakafuluma covid najja covid yansibidde mu nyumba n'akawunga sikalabye kati gwogenza okujja wano ekyanzijja e Kampala ngira ndi ne Masaka nze landiroodi wange amanja emyezi 4 ze miliyoni 2 okitegedde nina abantu bendabirira ng'abaana nsula mu nyumba ya mitwalo 5 kitegedde olw'abantu indejje eyo kati landiroodi yampa ekipapula nga kiyiseeko ebbanga nangamba nkwongedde ennaku 14 bwe ziggwako nga tonnampa ssente ofuluma kati nageze ennaku ziweddeko siraba ssente ninga nze ninde babifulumye nga ndi wano nga kangira ndi mu mbuga y'abajjajja oba emisambwa ginaasagula gisagule eri Kiswera ffe tulina embuga wano ekyansi Kiswera nze ni musajja asomesa obuwangwa n'ennono otegedde abamu bagala lwaki wayimba omugugu nayimba omugugu nga mmanyi Yesu yagaba naye nagenda olaba nga Yesu yampadde ate nenzijukira Yesu yafe 12 emyaka emabega ndi wa myaka 33 ningamba nze naliwo nga atwala emigugu gy'abali ate nenzijukira nti yali mu Yudaaya yatwala gy'Abayudaaya nenga kati ddungu ne Lubowa Kayizi balika be baffe wano ate bw'obayita bajja ku mutwe ne boogera
kati oli yansanze ngenze kuyita ddungu na kayizi kwogerako nammandwa babamweyana bonna yatuuse bansindikidde poliisi y'e Kaleegero ejja enkwate omusajja yatuuse ayingira n'ebigambo tusimusabo ninga gwatawa nzimbe y'abajjajja kitibuli waawo nimugasa okudde ebweru ambuza sigwe endugga konze nze endugga naga fuluma nimuga nkoze eki yandingambye bakubanja tukutwala naye yangambye fuluma abantu balabye ayogera bubi ne bamukambuwalira ne mugamba Kaleegero simanyiyo gwe gyogamba olina kubigere muli baana we muntugira mu kkubo siva wano kaabaana naffe ne tubagaa tetujja kukiza muyimbi waffe kuvaawa ekyalo ne kikuŋŋaana kuba tebaadde ba mu mbuga wabula ekyalo kyakoze ki poliisi nenjigamba mugende we munaasindika bemmanyi nja kuvaawo kati jo naadde ntambuddemu ndi wano kyaba kuzandya naadde ngenda waka wali kuba banzalawo kyamabaati naadde nsazeewo ngendeko ewaka ku bijjaawo nagenza okuyingira woteeri mba nakamala emmere sinagimala nako nga omusajja wuuno nkwetaaga nti wanti Masaka wa poliisi nemugaa kaadi eriwa nagindaga nemugaa tugende nze kazitondaga nti oli mutuufu okitegedde kwe kuba nti kati ndi wano so ng'ebyebbanja ndimanyi zaali $3,000,000 ate Kayinga lwakuba yayase naye amayimbu bampa amanyi nabuli obuwumbi bwa movement kati yadidde amagoba sente ziyampa nazungiramu amagoba n'abala miliyoni ameka kati amagoba aba akoziga miliyoni 10 simanyi oba ne banka bwe zikola naye nga amagoba aba akozirizanga azikuwa nakkizo omanyi omuntu waba akola miliyoni 2 olina kulaga miliyoni 3 ye bwe bakola kuba ne ziri ez'amagoba yeetalaga nti ogera teekamu ki abamanerenda bwe babeera nze siwagira bibiina bya kala zangoye naawe nze mpagira kintu kintwala mu maaso kyenfunamu mirembe ate nze ng'omuyimbi si mu butuufu bw'omuyimbi obeera mu masekkati g'ababiri oyimba ekiruma bannayuganda n'okituusa eri gavumenti n'oyimba ekiruma gavumenti n'okituusa eri bannayuganda okitegedde sitolina kuba na kibiina wabula nze ndi muyimbi gwe ne bw'oba ngambye nti mbaga nga nnyimba lumbe nga nnyimba weki Hasani gundi yanvumye mu nnyimbireko kasi tonsasula kati people power bwebe njagalanga yo na oluyimba lwembadde ngenda ofulumya era bowa Kayinga akubanja sente ze Kayinga alina okwebeereramu naye ekyokumumanja ebbanja siriganye naye ate kati yayagala nzibe covid yatamulabye president yasiba ebivvulu byonna tannabita kati tugende tuyimbe ku mpaka tutegeke nze ng'omuyimbi sinnafa eddoboozi weeriri ennyimba nzirina abantu bazimanyi tusabe kimu gavumenti esumulula abayimbi kuba naye eringa gye twakosa oba twagivuma kuba tetusumulula abalala bonna bakola kitegedde waliwo ebibiina ebitwala abayimbi tosobola biwanjagirako nebibaako obuyambi bwebigatta awamu kyogamba byo tebiraba tebimanya Hasani bulumi bwayitamu bo bwe baba tebakola nga be bategeka ebivulu byaffe tebannandaba balinze mawulire nabo batulwanire banaatulwanira nga tumaze baddukira mutira ndodyangoba tuwemu Kayinga ko wayimba mwawo kati kulemi ngako nakakowa gwe migugu mukama teyagitwala kati nyimba kamu wangala masomo giwe ndigwa oligwa nze nduga musajja wo webuddu nsabo mpo omugisa ne lubaala nkwatireko mbere empaji mukuza ebyaffe bweza bwa Ssaalongo ne Nnaalongo bajjajja mwebala okuzaala abaana yenze ndugga bamweyana eri Hasani nali ejjakero ly'Abawarabu nevume yantuuma Hasani teyanoonyereza yagendera ku byabali Hasani oddiza mu lwawano kitegeeza zolo omulenzi ayiika endusubwa n'ebirala aya basi wetudda mu bulamu bwa bulijjo si buzibu kuba bammanja ebbanja si buzibu wabula engeri gye tubadde mu inja